Ngerayo Minister w'ensonga z'ebweru Sam Kahamba Kutesa awadde amawanga ga Ssemazinga wa Africa amagezi okukolaganira awamu n'okwegattira awamu olwo nno galyoke gakulaakulane. Okwogera bino abadde ku mukolo ogubadde ogw'okuza olunaku lwa Africa nga guno gubadde ku Vienna School erisangibwa e Namugongo. Obumu n'okwegatta y'engeri yokka amawanga ga Africa mwe galina okuyita okwenkanakana n'agamawanga g'abazungu gannaggwadda. Bino byonna byogeddwa Minisita Sam Kahamba Kutesa bw'abadde ku mukolo gw'okukuza olunaku lw'amawanga ga Africa. Allow me, on behalf of the government and people of Uganda, convey best wishes to all Africans everywhere on this day when we commemorate Africa Day. Abayizi okuva mu masomero awamu n'amawanga ag'enjawulo beetabye mu kusanyusa abagenyi nga bayita mu nnyimba amazina awamu n'ebitontomera nga bino bibadde wansi w'omulamwa ogw'okugatta amawanga ga Africa. This is Africa unity. Africa's unity. Yo mubaka wa Rwanda mu Uganda era ng'ono ayitibwa Jeno Muhambage yeebazizza gavumenti ya Uganda olw'enkolagana ennungi eriwo wakati w'amawanga erya Rwanda n'erya Uganda. We are aware and we hear from our leaders consistently reminding us that integration is critical in achieving prosperity, in achieving strategic security, and achieving a stable environment for doing business. Asuubizza amawanga gombiriri okwongera maaso enkolagana eno era ne yeebaza ne Minisita Sam Kahamba Kutesa olw'enkola ye ey'emirimu gye. Okujaguza olunaku luno kwetabiddwako abakungu okuva mu mawanga omuli Kenya, Tanzania, Rwanda, Congo, Ethiopia awamu n'amalala mangi. Hayati Nakaweesa, Sarah Basirika bakusakidde amawulire gano ku Kingdom TV amalindirire.